nga King Sir amaze okuta video eya ekimala video ebadde efulumye naye nga omukutu gwabadde atandikiddeko ogiteekako gwe mukutu ogwa TikTok kwabadde atadde video eyo naye tetumanyi lwaki nti nno video bagimutinze muganda wange gwe alaba Jamina Tuyugi naye nga kuba ngezezaako okunoonyereza okuzuula video wakimutingiddwa naye nga muganda wange video yeeyo nga woogiraba mu katambi yeeyo video ya King Sir gyabadde atadde naye nga omukutu gwabadde asoose ogiteeka gwe mukutu guno ogwa TikTok kimala video yeeyo abadde agitadde ku mukutu ogwa TikTok naye video eno bagimutinze tetumanyi lwaki naye nga kimanyi King Sir agenda kuvaayo oba abeeko kyatereeza katulabawo naye nga video yeeyo muganda wange gwe alaba Jamina Tuyugi kimala njagala okutegeeza gwe omulabi wange so obere nga okitegeera bulungi nnyo ate nga mwattu ate nga nkuzizaako waliwo video etwedize ennyo ye mwana mulenzi ono The Star oluyimba luno olwa Hozambe olutwedize ennyo kakati nno nga ambadde mpitaayita nendaba katambi k'omukyala Betty Nambooze nga complaininga ku luyimba luno nti nno mulekerawo gamba nti nno bana abaana mpuno bavuddeyo okuleeta ebitone byabwe kumbe ng'ate ennyimba zibayimba mbuno nga zaabuwemu okitegeera akatambya ku nkayina oluyimba luno lutwedize nnyo nga video eno yabadde agikoze ne Mudra the Viral muganda wange era nga video eyo nga woogirabaawo yeeyo video eya Hozambe oluyimba olutwedinze ennyo muganda wange gwe alaba Jamina Tuyugi naye kansoke nkuwe akatambi kano ak'omukyala ono Betty Nambooze ng'ayogera ku luyimba luno n'omuyimbi ono ate banange tulekerawo okukuliriza abantu ng'abo tubawagire buli ava gy'avudde n'obuwemu bwe mbw alina talenti kikaaki ekuyimbya eby'obuwemu golo oluyimba lw'oyimba oluteekako nga nnyoko waali ng'obadde otambula n'ennyoko mu mmotoka osobola omuteerako oluyimba olwo gwe simanyi kaani simanyi Hozambe